mwebale nnyo okuva mu kuwummulako okwo kwa Google Day Control Room. Google Day esangibwa mu lujja lwa Makerere Full Gospel Church we wava programu zino ezinyuma programu enganzi ne programu byabadde tomanyi mu Google Day okuva mu myaka gy'enkaaga. Nange Sunday Yusuf Mukasa Lwama nkyaziza era tukyaziddwa omusumba Professor Simeon Kayuwa wano Namirembe Christian Fellowship. Tuli mu byafaayo by'ennyimba. Bukulu ki obuli mu kuyimba? Lwaki omulokole yaliyimbye? Lwaki omukristaayo yaliyimbye? Ennyimba ze nnyingi nnyo tetusobola kuzimalayo. Naye ako ketubabiddeko nawali kajja kubagasa. Kaakati kamusabe Professor ayongere ku kigambo kya beat. Beat? Yes. Gamba buli kintu kiri mu beat. Otima mu beat. Ogaya mu beat. Yes. Okussa mu beat. Okusekera mu beat. Kakati yolo kusekera mu beat. Ova ku beat. Yes. Wa ngobadde ng'olya weruma. Buli kimu kirina kukubanga kigenda mu beat. Kati omuntu yenna yatondebwa ebintu binati biri beats ezo ziri connected n'obwongo bwe. Psychology y'obwongo bwe. Bonna bwe muyamba okubalira beats ezo. Katonda yakimisa mu program. Kati n'ekyo beat kintu kikulu nnyo. Kati n'olwekyo ku beat okwo ensipiko y'okwenjoyinga kw'omuntu kwe tussa ebigambo. Lyrics. Ebigambo ebyo obissa ku beat eyo. Abantu banyumirwa nga tebamanyi lwaki banyumirwa. Banyumirwa beat enkula yaabwe ne banyumirwa n'ebigambo bigenda deeper. Kati abadde abuli enjiri n'oyimba mu luyimba. Oluyimba lutandika kunyuma bunyumi n'ebigambo bw'obyogera tebinyuma tebilastinga. Naye ebiteereddwa ku beat. Yes. Ne ku sound ennungi binyuma forever. Hallelujah. Chobola abantu bayimba ebiyimba ebimu bitalina amagezi. Neera ne bantu bayimba lwa beat eri. Everybody later nothing stupid temuli amagezi n'akamu nga temuli lyrics make sense. Neyingira abantu bakola ki? Babiwuliriza ne babyagala okulanga beat eyo. Kati abalokole batera okuyimba Katonda wawe gwasima okwagala to express the gratefulness of God beats ezo zateekebwawo okumusinza. Hallelujah. Oluyimba Abamisiri bali twalibwa wako kululi naye twakupapya era twakupapya olwo nali ndowooza ku kintu n'omukwano gwange bamuyita Mutyaba. Yes. Ali mu Boston eyo tulowooza ku kintu kya oluyulala ngeri lwabonaabona. Yes. Twogera kwa isi kaseya bawangula bino naye ate oluyi luli olutakkiriza Katonda. Yes. Lwali kuki olw'obutamanya bwabwe babonaabona nnyo ku sayidi eri endala y'Abamisiri abalumbanga Katonda. Babonaabona nnyo. Buli lwolumba Katonda obonaabona nnyo. Kakati nno awo ne tulya nagamba n'ensi yaffe ne bonyebonye lwaba nabukulembeze abatamanyi Katonda. Buli banaagezanga okulwanyisa Katonda bajja kuleeta ebibonyobonyo byereere ng'ebibonyobonyo ebyava mu Misiri. Nakati tulowooza nabino ebibonyobonyo bitumu ennaku zino bivudde mu bakulembeze abawakanya Katonda. Abamisiri luli oba bali luli mu biseera bya Falaawo. Babonaabona nnyo era ne balumwa. Lwayiyizibwa kyajja lwakuba tiwaliwo bujeemu nga Falaawo awakanya Katonda we. Babonaabona nnyo nsi y'ekizikiza bambi ne badooba lwa butamanya. Senga bamanya ne beeyuna omulokozi naku n'ebikankano tebyalize. Abamisiri bali by Professor Kayuwa. Abamisiri luli mu biseera bya Falaawo babonaabona era ne balumwa. Kyajja lwakuba nti waliwo bujeemu nga Falaawo awakanya Katonda we. Abamisiri luli mu biseera bya Falaawo babonaabona era ne balumwa. Kyajja lwakuba nti waliwo bujeemu nga Falaawo awakanya Katonda we. Babonaabona nnyo mu nsi y'ekizikiza bambi ne badooba
yeyuna mulokozi nakunebikankano tebyambize. Oluyimba lwero baganda bange nerwanyumira abantu. Waliwo naye alukoppakoppawo oba yali wa byabufuzi nga buli lwagenda mu kadaala napasanga olala nga lwaki nobakwata enjoying beat mulimu waki enjoying beat nibatamanya bigambo kati napasanga wali ejinti nekatwe yali mvuga bwente muloka nga bantebe netukawo katwawo nga maziro roundabout nsanga okubinja okuta matabi babona mu biseera byayiga mangi ne badoba lwa butamanya singa bamanya ne beyuna sebagala kuna tukankano ne bantu mwe muli babe okutira ennyimba za professor wali unabala ne banywa singa bamanya ne bazira omupiira nakune kasompira gwa uli kumpi kugwa awo nakipawo nga batandika kuyimba ebyo naye nga still beat yawe kama gitonde yabatondera okuginyimirwa niko ndege bigambo bataddemu sije yimu nera balika polisi bagenda ate olutalo bwe luligwa balogana nselfako tuliyambala engule we don't care about that. Awo ndufaako nnyo kubanga bali nyimba zaffe banazitwala twalaba sekisazisazi bajja kwa kukizibu bajja kwa kukizibu kubanga okuba kuvuula naye kusimutaana gafe buffe twali kati bote bakimanyi kati mwabasumba muveeyo mubabuulire kati babuulidde kakati lwaki omulokole yaliyimbye enyimba zirina maanyi ki enyimba ziwonya omuntu waziyimba kati enyimba gweke nyine omuntu ayimba oluyimba lukuwa positive energy wegamba you think about the things which you are grateful about God and about yourself. Yes. Okuba nti watonde wangu oli image ya Katonda wana privileges so okutuukira Katonda oyo ku nsonga yonna oli mbizibu zigumya ate ebirowoozo byo binenge gye bikufuulamu ekintu kyobeera on the outside mu kifo ky'okulowooza ebirowoozo ebibi olowooza ebirowoozo ebikugumya nga biri based on kumaanyi ga Katonda si Katonda yekka ni kumaanyi ge olunja oli wakati wa Katonda yekka okumulowoozaako naye kumaanyi ge as well agasobola okununula okuva mu kizibu wegamba mulimu ngeri ya energetic level ey'amaanyi ekuyingiramu kakati abantu oyogera ekigambo n'oyogera ekigambo ekibi ku ggwe n'okyeyogerako era ogenda okulaba nga amaanyi gakuweddemu olw'ekigambo kyoyogeddeko n'oyogera ku bantu abakufaako biki ogenda n'okwebaka tukukutte naye kakati okubanga bwe tujjukira ebintu Katonda byatukoledde ne tubiyimba nga buli otambula ogenda obiyimba ng'osomuka obiyimba ng'otemya obiyimba ogenda kulya nga otambula olina amaanyi mu biseera ebyokulaba ennaku. Hallelujah. Yes. Kukasozi omusalaba mulokozi yakowola kitaawe obulumi obungi bumusensera basonyiwe bewampa kitange akasozi soko tunuli omuntu oweesa omwana bwoti yes kyokka ng'olumwa omwana akufumisa ekiso ng'omwana ali ku mugongo akufumisa ekiso kankize mugere fana bweti omusaayi gukola ki guyiika n'ogamba omwana wange ono mwagala nnyo musonyiwe gwe wampa ono omwana ali ku mugongo kitange awo Yesu yali atuweese ku mugongo ffenna ng'abonaabona abamubonyaabonya baana be ng'agamba basonyiwe wabampa n'olwekyo nga bwabampa nsobola okubasabira senga tubawampa saali basabidde n'okubadde nga bambonyabonyezza mmalaga basonyiwe bokka beninawo olina tuni gye oluyimbiramu ekyejo nze nakulira Gombe wakulira Gombe saakulirayo naye gye nazaalibwa yes naye mukyata awake waffe yes wabeeranga abatukutendereza abalokole yes abakuŋŋaananga buli mwezi
aba Church of Uganda bakunganya waffe watata wange kakati mwabangamu abalaalo bayimbanga ennyimba nga zinyumira ng'egye bazimbamu ziri mu beat eyo ya Woz Egye bayita Woz. Woz 3 beats ta 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 2 3 1 2 3 1 2 3 Yes. eyo kali nga gye bayimbiramu kakati nga binyumira nnyo ng'egye batambula nga beeyagala bati nga babuuka bati kakati nange ne ŋŋamba nga nkuze nenzijukira omukyalo omu yakikolanga ennyo yali mulema bamuyita Nantumi kati yafa n'okufa naye nga ayimba awenyera naye nga okuwenyera Kulina kwongera beat. enyumira ennyo bwe namujjukira ne ŋŋamba kangi yenyimba era 3 beats n'ennyimbo ezo kasozi awaliwo musalaba mulokozi yakola kitawe egona ilo tegede African beauty of music, of art. Baganda bafa bagugudde TV mikwano gyaffe abulabi katubawe ku ggono eryo ku Kasozi. Producer Kasozi awali omusalaba mulokozi yakola Father, I had to commit my spirit. omusayi gwe bambi gukulukuta mubasonyiwe bewampa kitange kwa Yesu Leya kululula eseno Tegana Yesozi wakulange Yokemere yanyimbiro mulokozi Nakuno bulumi uwomubiri Bijukiro kuva kwino kuzukira Nemanyatiruze ndiyambala Ogutafa gwe yasubiza balondebe Nawo kwagala okunjiko kwa Yesu kululula eseno tegana Yesozi wakulongeza webale nnyo webalire ddala bw'atyo Professor bwe yayimba ennyimba ezo baani abakuyamba? Basically nyamukyala wange ne muyimbi nnyo Yes. kakati bwe Ayimba ddoboozi ki? soprano Yes. naye nga naye amalina okutraininga famire yaabwe bayimbi bonna luyimba ki lwe yali ayiyizaayo muzina ennyimba? oluyimba luno bbiri olumu tukuzaaliro yalutandika nendukolaki nendumaliriza kwata leero mwonoonyi ku kyambalo kyenyweza lutuweemu producer obudde butugoba tukuzaliro gwe omwoyo gwo tukuzibwa n'omusaayi Kristu yafa ofuna essanyu n'ekiwummulo mu mwoyo kwata leero mwonoonyi ku kyambalo kye akuwanyeza wali yakufiirira gwe akuwonye osumulule ng'osaba kuzaaliro ekyambalo kyo ate olulala oluyimba olulala Maria oweereddwa omukisa omwana azaliddwa ensi efuna eddembe yafuna inspiration netulumaliriza abalala abayambako olumu kolonga bamisimusa ebya Falaawo naye mukwano gwa mamita Pastor Mutyaba Sam. Yes.
yali kolonga kyali mu kisenyi kya Uganda aba kisenyi kya Uganda aba Somalia bantu wano nyunyo nabo baana bange kakati no olimbo olwo birozo tugira fenna kati nemboyamba ekikinozo kyajja nempandika olimbo netugenda nga tutereeza kati omulala abalala abantu banyambako ennyo yemu recordinga yegundi yasooka recordinga ali Kajime Katumba mu Ebonies nga bakyali wali ku Entebbe Road yawo Ebony Village kakati okutuyambira ddala yali ono Dr. Kibalama namwana ne degree Dr. Kibalama enyimba ze ennungi ezimu nga nnyingi nnyo nnungi kakati ndaba nga ezimu twazimba nazikiza ne tuzimba nizifuka zaffe tusamu byaffe lunga nga Nebukadneza yimba lwe kati waffe Calvary tukyusamu katono tuyimba nga ffe ne lubeera nga lwaffe wakafuna fezi z'abayimbi okuva waliwo n'omuntu omulala gwenjagala okugera bamuyita Muwonge muyimbi nnyo naye musajja abayimbi nnyo abawa nabo batuyambako omulala yali Lukanya neyafa natuyambako omulala bamuyita Irumba ali eri kati yali street person katana wasulana just nasulana naye ate nga muyimbi nnyo kati ali mu bende eyo onyina atandika n'okubeera musomesa kati oyo naye yatuyambako nnyo mayimbi abo watuyambako naye wayimba oluyimba nasanyuka bwe yampita Yesu mukwano wayimba oluyimba yambala ekyambalo okulwanyisa leero ekyamukwano gwange kankyogereko Yesu simuyitanga ku mukwano gwaffe okuva lwe namulabikira omuyita mukwano gwange. That personalization of Muli, I've got a unique relationship naye. Kakati nali ndi awo ndandika okola meditation. Ekigambo kinzija. Nasanyuka lwe yampita Yesu mukwano gwange kumpa ku mirembe gye mu bulamu bwange. Gamba nampa ekikwambi nali nebuuza sengati yampita sengati yakuyita nali badde nzita tuzita mu isoko tuzogera okulwanyisa byensi n'ebikankano ebikankano bimanyi byali omuseera bitwabeeramu erimu ng'obijja mu situation kati nga bikooya omwoyo tudduka ate panda gaali biki bambi kiraba mampani kulimba olwo ebibyensi n'ebikankano bikooya nnyo omwoyo twebaze nnyo omulokozi olw'emirembe gye ng'osaanawo lwerera ku ye mugabi w'obulamu era ng'okooye nnyo twala ku mirembe gye era olimba olwo twayimbanga nnyo mu kuziika especially nga tuziika omuntu gwakuya amasasi olimba olw'omwenda Yesu oyo nga nze simumanyi oluyimba bulungi manyi ndoza kitegeka Yes. ekigambo ky'okubeera betrayed by your own friend weweesiga nakwegamba kintu ate ng'oli mu bulumi mu kiseera ky'olimu ddala ng'oli mu bulumi nakwegaana ate nga ddala amanyidde ddala nti alimba omusajja simumanyi ega Petero awo kwegamba yakigwa kwegamba oba kiyinzika kitange ekikompe kino ekyo kireeta kinveeko ekyo kireeta obugumu n'obuzito bw'okwagala okwa Yesu Kristo nga tayagala mazima affe obulumi bujja kuba nga buyitiridde n'okuswala nina agamba bakiyinzika nina agamba nedda nina okufa n'okubita mu byonna ku lwono gw'empesa ku mugongo. Hallelujah. Calvary Cross Choir Songs. Olugero luwanvu ebyafaayo bibigi tetuyinza kubimaliriza n'ennyimba ezo yaziyiya mu mwaka 1979 nalina pajero yange up to now
ngambulira enjiri okugenda ebukomero ngende bulemezi ngende ruwero nga kaseti eyo kaje nteekamu era muzimu bibinga bibiri olimba olw'ekkumiro olumu lugamba nti ffe abantu be kiki ekyakusikiriza ekibeerawo oluvanyuma bwobeera nga oli kunsukuma biseera ekyo kyali mubiseera bya obote nga tolina omalowooza nti alisigalawo fena nga tulowooza nga bagenda okufa anytime bakutta kati awo wenajja inspiration abantu be abali bayonga omwana gwendiga nga tujogera ebintu eschatological ebibeera eri batulidde kusa abantu bana bali kusa nikulowooza nti tukoma olwekirala Professor siibula bakwano kwabo ennyimba lwe programu eno yabadde ya nnyimba ezikwata ku Calvary Cross kwaya wano Namirembe Christian Fellowship sira kulekayo kantu kano yes akagamba nti ekyanyimbisa ennyimba ezo nalina okompitinga n'ennyimba ezaali zikyase mu nsi ezisali za Katonda kandi nga nina okuyiyayo endala ezinyuma ennyo bwenti bwenasaba Katonda mpole amaanyi abantu batandika okukola revival y'okunyimba ennyimba ze endokole era ku nnyimba za Calvary Cross Choir kutwasookera okuyiya ennyimba z'abalokole ezifaana bwe zityo era nkutegeeza nti nafuna obuzibu bungi nnyo biseera ebyo ezifaana mu ttuluba eryo ery'amaloboozi namaloboozi nera even okutendeza Yesu Kristo ng'oyiyiza ennyimba kakati no Professor tulina ennyimba ezingi kakati ezo nzimanyi zaaliyo naye zi hymnals zaali zimanyi jona za kanisa kakati naye ogenda mu society to attack society n'ennyimba kati olaba museera ekyo katukisa katonyuka kinnyonnyola basibula kubanga obuddakiika buweddeyo control room endi bubi kakati mawulire oyo katendera bandu bagera kundopa nyingiza ennyimba esali ntukuvu watezivudde mu Rome wadde bwomuki katendera iruye mumanyi byali munno biki ebyo naye akati ngamba nti kajenji bwezifaana bwe ziti tukwate ku society yonna awamu awatali kusosola mu ddiini kyenaliŋŋereredde ekyo basibule Mukama Katonda Abraham na Isaka na Yakobo tetwera byesala itwasaba luli ate nga betusaba byo byaddala sida kugamba Katonda gwe mmanyi nti mulamu ubongo bwange ndowooza nti kimuyitira tekijja kukolebwa omuntu akuba essimu amanya nti wali wajja kubeera consequence wali wajja kubeera wanaakikwata nkubye essimu gy'oli kuba eggwanga lyaffe n'obulwadde buno n'ebizibu by'abatuuliza n'olwensi yonna munya Yesu Kristo Mukama waffe era bategeezi nti okomawo mu kitundu eky'omukaaga nga tuwumbawumba tuyiteeyite mu bikulu muntu ajje ku gudde simanyi ssaawa zobeerawo buli kaseera zoogere twogere ebintu sisa kumalayo ebintu byonna yes naye program egenda okuddako ekitundu eky'omukaaga kyekisembayo ekya Professor Kayuwa bajje ate n'abalala balayikinge n'abalala babita babiti ebyo balayikingi simanyi soliciting bakole kibi ekitawo foya kwegamba basubscribing kyekyo kyembadde njagala bannaye mubadde balami balungi abakugudde TV mwebalo nnyo okwagala Professor Kayuwa bannaffe mwenna ab'omu America ab'omu Uganda ab'e Kenya ababadde bankubira essimu bannange musumba wagaba Isaac buli lwe muteekako omusheyalinga share ziyitiridde Mukama abakume katukomewo mu kitundu eky'omukaaga ne Professor Simeon Kayuwa mwesigwa male programu eno yemu wali na Dubai abankubidde okubasabira nga bawulidde programu eno bakubidde mwebale nnyo Sunday Yusufu Mukasa Lubwama mu byabadde tumanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkambi Yesu Kristo nga bulijjo yetajjulukuka amina